Kakati akatambi kano akamulokoleko kayinza okunyiizaamu kayinza okukwasamuko ku busungu ate ne kamane kakusesaamuko. Omwami ono abulira enjiri akatambi kano akasooka yagenze wali eri mutonninnyira mu Owino eri abakazi bwe bafumbira emmere. Enjiri gye yabadde ababuulira yabadde abajerega ng'abali ali mu kubajerega ate bujerezi mu kifo ky'okubabuulira enjiri. Newankubadde mulimu be yayogedde ebituufu yabalangidde obulogo. Mulokole ono yagambye abakyala bano nti ku 100 abakazi abasinga obungi abafumba emmere muli balogo. Muli balogo ate nga muli bakyafu. Kwegamba olaba oli ng'afumba emmere ye ng'ali awo namagwatala naye ng'emmere ye eggwawo mangu. Kyokka gwe yeetwalaga kali smart emmere yo n'ediba. Ono gw'olabanga namagwatala abeera mulogo. Mulokole ye bw'atyo bw'agamba. Kwegamba ye mulokole takkiriza nti abakazi bano abafumba emmere bayinza okuba nga nabo basabi nga balina Katonda. Yabajajinze ekyo ekitali kituufu. Kubanga mulokole ye ayinza okulowooza nti yekka y'amanyi Katonda. N'abantu abalala bamanyi Katonda ssebo. Ogendeyo gy'otamula okubuulira abantu enjiri abantu basabi. Olumba muntu ku bizinensi n'omugamba nti mulogo simanya biki. Oba omujajinze ng'ate toyina bujulizi. So mulokole abantu basabi. Mulokole kana akatambi akalala yalumba bamakanika n'abagamba nti alaba nga bano bamakanika bwe baba tebalokose emmotoka eno gye bali mu kukuba jeeke egenda kubagwira ebatte. Balina okusaba Mukama Katonda n'abalokola bwe baba tebaagala kufiira wansi wa mmotoka. Kwegamba mulokole enjiri ye agibuulira naye ng'ate ateekamu okutiisatiisa. Mulokole mu njiri ye butuukirize tugaane ateekamu mu kamanyiiro. Newankubadde eddembe lye wotunulira bano abakazi be yabadde abuulira enjiri babadde bawulira obusungu nga babula kumuyira mazzi ga bijanjaalo. Nga bawulira obusungu nga bagamba nibo bakino kimulokole olwaki tekiva wano olwaki tekigenda. Kwegamba yabalumbye ku mulimu ddala okubamalako emirembe. Yatanze bamalako mirembe. Banange twagala Katonda naye abantu bana babuulira enjiri muganda wange waliwo ekiseera kale wowulira nga okitegeera ekyo oba osobola okukitegeera. Kakati njagala nkutuuseeko obutambi buno obwa mulokole obwewuulirireko then gwe mu comment section ojja kumpa endowooza yo kumbuulira y'enjiri eya mulokole ono gw'ogirowoozaako ki. Tayingira nnyo bantu, tagenda nnyo paasono, tateekamukko ku kamanyiiro n'ayawukanako ku njiri gy'abuulira. Video nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu video yiyo. Abafumbi b'emmere nga tebalokokanga, abafumbi b'emmere nga tebalokokanga ku 106 baluga. Tayinza kufumba mmere eyo nga temuli ddogo. Weewuunya neiba oyo mukyafu nnyo bakasitoma abavuma naye tebava wuwe. Bw'oyambala bulungi oli muyonjo naye wo tebajja. Obono ng'ali ku maanyi ga mmindi bwe weetaaga maanyi ga Katonda bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we muyika buli amukkiriza aleme okubula. Ate n'akano k'amagezi abakazi b'awana abasinga obungi muli bakyafu mbagoberedde ebbanga ddene mugule ku ngoye ez'okwambala nga Nasuula bw'akola. Nasuula bw'amala okutomba emmere ekawungeezi ng'agabula emmere ng'abawa amataawo. Mbalengera muli wansi emmotoka mugiteze naye wakyanga etegulukuse. Sigambye ategulukuke naye wakyanga etegulukuse. Neekunyiga oba neebanyiga mwena nga bwe muliyo babiri n'onfa nga tulokose olagawa. Kale nga bwe njogedde ku kufa ne weekanga n'olekerawo n'okukwata ku nnatti kati ke kaseera otambule nga weeteeseteese olokoke obw'obulamu bwa Yesu. Mulereze ekikuluka kyonna kiri mu ttaani nga 50 mukitadde ku sekulingi y'ekikutte. Jangu wano gwe lukwago. Kakati mulokole mumuwulidde bulungi nnyo. Mulokole mumuwulidde bulungi nnyo. Kano kakaloti
mulokole ono omulimu gwe kubuulira njiri agenda abuulira enjiri kirungi okutambuza gospel ekigambo kya mukama waffe Yesu Kristo naye bwegendereza nnyo abantu ababuulira enjiri tebalumba nnyo bantu kiba kirungi nnyo nosticking nze kyesaagadde ku mulokole kwe kuba nti ate abantu bano ate abayingira abantu abasinga bwe mubuulira enjiri ng'oli mubuulizi wa njiri oli mu kutambula abasinga tebabeera balokole laba tebaagala kuwulira bigambo balokole bano bye boogera ate osanga n'omulokole aba tayagala kuwuliriza mulokole munne ng'awulira enjiri naye ng'ate mulokole kati enjiri y'omulokole ono nzibu nnyo yakuwa matu n'ogiwuliriza kubanga ava ku mulamwa yalumbye abakazi mu Owino ali mirimu gyabwe kirungi omuntu okumujjukiza nti ayi weetaaga okulokoka mukama katonda gy'ali kirungi sikirinaako buzibu naye toyingira nnyo bantu n'otuuka mulokole yadde akuba bizinensi z'abannaabo ate okusinziira ku message yabadde ayogerako oyo omukazi gwe yabadde ayimiridde mu bizinensi ye yabadde amukubira ddala ngalaga nti omukazi mukyafu nnyo abakazi bonna abatunda emmere wali yabalangidde obukyafu gy'oli emmere yaabwe yagirya mulokole ayinza obbanga ne bana abakazi tabawagira nga tabagulaako kuba yagamba bakyafu bw'abeegendereza naye abakazi bano babadde bawulira obusungu nga bawulira ennugu nga bawulira baagala kukwata mulokole ono kumutuga bamuyire supu w'ebyennyanja ayokya bamuyire ebijanjaalo ebyokya bamuyire amazzi agookya naye nga mulokole akulaga asimbulisa nabaga bakazi mwe mukomye obulogo bakazi mwe mulokoke mukomye obukyafu nabo bakimanyi nti bakyafu nabo bakimanyi nti balogo naye tebali redde kuva mu bulogo bwabwe kubanga obulogo bwabwe bwebatuusizaawo bwe bali omanyi omuntu asobola okugamba nti oli mulogo abantu balogera mu bintu bingi nze wesikkiriziganya na mulokole ono muyinza okugamba nti oba mulokole sikkiriziganya nze mulokole sikkiriziganya na byayogera weewano omuntu seba abantu baloga mu kuloga kwa mirundi mingi katonda bamulogeramu ne Yesu bamulogeramu oli osobola okumuyita omulogo naye nga ate ye musabi ng'akeera ku makya ng'ava ewaka n'asaba n'agamba Mukama Katonda balabe bange bateekeko ekkomo babe nga tebasobola kunnumba essaala ye neekola kati mulokole bw'ona asanga omuntu bw'atyo ng'akola nnyo naye ng'ate omulaba ali shabeshabe ng'omuyita omulogo ng'omuyita asinza sitaani wana abalokole nno we bagirira omuntu asobola okuloga naye ng'ayogera mu Mukama Katonda ng'alogera mu Yesu ne Yesu bamulogeramu naye bamulogeramu obulogo tebuli wa sitaani bwokka gwe kasita owaaba ensonga yo eri Mukama oba oloze n'oli awaaba ensonga ye eri sitaani mu mayembe naye aba aloze oba owaabye ensonga yo so wonna amalogo ga mirundi ebiri ologera mu Katonda n'okulogera mu sitaani okitegeera so embeera yo bwetyo bwetambudde naye gwe wenna alaba vidiyo eno mpa endowoozayo kumbuulira enjiri eya mulokole ono mulokole alituuka awantu amu bamukubireyo bamukube wanga ebiseera ebisinga abantu bano ababulira enjiri balemerako n'omugamba kino n'alemerako n'omugamba naye nze ndi musiraamu n'alemerako n'omugamba saagala wulira njiri n'alemerako n'aleekaana aba alina eddembe ly'okubuulira enjiri naye ate wabaayo n'eddembe ly'okuwa omuntu emirembe gye bw'oba mumusanze mu mirembe enjiri teba ya mpaka Katonda tebamukaka omuntu bw'aba amwetaaga amunoonya si Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebala nnyo okuba nti ate mugoberera mbaagala nnyo munnyamunya ab'ekumi na ku mukutu mukola omulimu gw'emmannyo nnyini ddala so ate nabakuba nti ate otweyungako genda maaso n'okuba nti ate osubscribinga tube ddala tube nga tutambulira ddala bulungi nga tutambulira wamu mbeere bulungi mweraba